Buno bwe bubadde obujogoli ttiimu y'eggwanga bw'ebaddemu olunaku olwaleero bw'ebadde mu kutendekebwa ku kisaawe ky'ekkomerero Luzira. Cranes yeetegekera mpaka za Africa eza 2017 bw'enaaba ng'emeggana ne Botswana ku nnaku z'omwezi 13 omwezi guno mu kisaawe Namboole. Okusinziira ku mutendesi wa Cranes Micho Sredojevic, abazannyi bakyabulamu okutegekebwa mu mubiri ne mu bwongo ku mupiira gw'omukwano ogwa Gambia ng'ennaku z'omwezi 9 omwezi guno wamu n'ogwa Botswana. Minus players of Villa and KCC. We have brought the players across professionals, under 23 and local Chan team. So point is that up to Friday we shall be in non-residential training. Micho era nnyonnyodde ng'abazannyi bwe boolekedde olusozi Gambalagala okufuna ekifo ku ttiimu y'eggwanga nga balina okukola bafiirewo. Physical fitness, technical and tactical effectiveness of each member of the squad. As you have seen, we have 32 players. We are expecting that some of them will more join, so that up to Friday we properly give chance to every player to fight for his own place to enter in the camp in Friday. Oluvannyuma ng'Onyango ne Guma beegasse ku nkambi, omuwendo gw'abazannyi gujja kusalibwako okuva ku 5 okutuuka ku 3 ttiimu bw'enaaba eyingira mu nkambi okusuzibwayo ku Lwokutaano akawungeezi. We shall play that match against Gambia because no training session can replace an international match where you are seeing real character of each player. So after the match against Gambia, we shall deeply analyze what are their shortcomings, what is good to keep it up and upgrade. Micho era wano wasinzidde n'asaba abazannyi ba senior omuli Geoffrey Massa ne Robert Sentongo abeegasse edda ku ttiimu babeere ekyokulabirako eri abazannyi abalala. Cranes yakusooka kuzannya mupiira gwa mukwano ne Gambia oluvannyuma bwe befuke ne Botswana nga wakayita ennaku 4 bw'enaaba etandika olugendo lwayo olunaagitwala mu mpaka ez'akamalirizo eza Ssemazinga wa Africa mu mwaka gwa 2017.